الحمد لله شكرا على نعمه التي تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على زينة الوجود وسيد كل موجود، منبع الكرم والجود، المشهود لأهل الشهود، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، من هبه من جنابه نسيم السعادة على كل مسعود، وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء بالعهود، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واكتفى بآثاره على مسلك ووصف سني محمود، وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني موصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. أيها المؤمنون بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 4 منهن حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدس: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وما أظن أن تبيد هذه أبدا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما تندى مجفك الله تبارك وتعالى، تميبز الله تبارك وتعالى ولوكتو ولم نوكتو وكتغيرا نوكتو وكميرزا وكمتندرزا نوكسوتا نوكتندرزا وشتي والنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم. abekitiibwa abazze okusaala olunaku luno olw'ejjuma. Okujja kwaffe wano kyengera ky'amaanyi. Buli mwana Adamu kye yeetaaga mu bulamu bwe fi lhayaati dduniya wa fi l'akhira, ate kye yeetaaga leero era kye yeetaaga n'enkya. Bw'otunuulira ebiseera ebisinga ggwe ng'oyimirizaawo ibaada zino, n'osaala, n'osaddaaka, n'osiiba, n'oyisa obulungi, n'osoma, n'osomesa, n'ojjanjaba, n'okola buli kyonna ky'okola, manya nti ebyo obikola byebalize Katonda. Naye ate gye bali bannaffe abalala bangi abandi bikoze nga ggwe bw'obikola oba n'okusingawo, naye oba oli awo tebabikola.
olw'ensonga ez'enjawulo, oba oliawo olw'enjawukana mu ddiini, oba oliawo olw'enjawukana mu ntegeera, oba oliawo olw'obugayaavu n'ensonga endala eziyinza okuleetera omuntu okugayaala okukola kye yandikoze. Abooluganda ab'ekitiibwa, mu bufunze obw'ekitalo, ayaati z'ensomye ne hadithi gye nsomye zikwatagana ku nsonga nnyingi, naye mu ezo twagalamu ensonga emu. Twagala kwebuuza ekibuuzo nti abaffe omuntu ayinza okweryaza amaanya ye kennyini? Abantu bamanyikiddwa oba tumanyi nti abantu balyaza amaanya gana wakati waabwe, era nga bwe tuba tutudde mu lukuŋŋaana nga luno, omuntu ayinza okuba alina gwe alyaza amaanya mu ngeri emu oba endala, mu bigambo oba mu bikolwa, ate era at the same time wayinza okubeerawo eyalyaza amaanyibwa nga bamulyaza amaanya mu mbeera emu oba endala, oba eyakola ekikolwa. Tuyinza okwebuuza, abaffe ng'ekyo tukyakitadde ebbali kubanga kyekimanyikibbwa ennyo, naye n'omuntu ye kennyini asobola okweryaza amaanya ye kennyini, era yeeryaza amaanya atya ye kennyini? Abooluganda ab'ekitiibwa, okweryaza amaanya kwa mirundi ng'esatu. Waliwo okweryaza amaanya omuntu kwe yeeryaza amaanya ye kennyini, ne wabeerawo n'okweryaza amaanya ng'olyaza amaanya muganda wo, oba ng'olyaza amaanya ekimu ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ne wabeerawo n'okulyaza amaanya ng'olyaza amaanya Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda ab'ekitiibwa, mu ayaati ze mbasomedde, Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira mu mwezi guno gwennyini ogwa Dhulqaada, Allah ng'agoogerako mu gimu ku myezi gye yayogerako nti Allah yatutondera emyezi 12, naye mwezi emyezi 12 ate n'atulonderamu emyezi 4, n'agamba nti arba'atan minhunna hurum. Emyezi 4 mu myezi 12 gya mizizo, gya nkizo nnyo. Singa omuntu aba akoleddemu ebirungi ate era mizito nnyo, si mirungi n'akamu ku muntu ayinza okubeera ng'asobezza mu gyo. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo ng'ayogera ku myezi n'ebiseera n'agamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, mu myezi egyo temweryaza amaanya wakati wammwe, ate nammwe temweryaza amaanya nga mmwe. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, okweryaza amaanya k'omuntu okwali kutegeezebwa mu myezi egyo kwa mirundi 2, okubeera ng'omuntu takola ekyo kirimu kunakuwaza mu ngeri y'okulyaza amaanya omulala, ate era naye okweryaza amaanya olw'obutakola ebyo byandibadde akolera mu myezi egyo asobole okufuna obulungi bwagyo. Emyezi ebyo bikoleddwamu biba binene era bigatta kinene nnyo ku bulamu bw'omuntu ne ku mpeera z'omuntu ezo ze yeetaaga nga zze mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, Allah agamba temweryaza amaanya wakati wammwe oba mmwe mwennyini okweryaza amaanya. Allah tabaraka wa ta'ala ayogera mu hadithi al-Qudus n'agamba nti ya ibadi, abange mmwe abaddu bange, inni harramtu dhulma ala nafsi, nze neekakasaako mu buyinza bwange nti siri mulyaza amaanya eri ebitonde byange bye natonda. Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu bw'aba akukoledde bunyigiriza butya, bunakuwaza butya, ekyo tekitegeeza nti Katonda abeera alyaza amaanyiza gy'oli. Oli mu njala, olina ebikunakuwaza, olina ebikuzitooweredde, enkuba etonnya nnyo ate tuwulira tetukyagyetaaga, oba omusana gutookyezza nnyo, oba tulina engeri gye tunyigirizibwa ey'enjawulo, ekyo tekitegeeza nti Katonda abeera mulyaza amaanya gye tuli.
Allah agamba nti inni haramtu dhulma ala nafsi, nze kennyini seeryazaamaanya mu ngeri gyenkola ebyo byenteekeddwa okukolera ebitonde byange bye natonda, mbikolera ebyo byennyini byenteekeddwa okukola olw'ebigendererwa ebyo bye neemanyidde n'ebyo bye mbambalazeeko bye muba mutegedde. Fala tadhallamu, nammwe temulyazaamaanyagana wakati wammwe yadde okweryazaamaanya mmwe kennyini. Baddu Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala bino bye tukola, ne tusaala, ne tusiiba, ne tusaddaaka, ne tukola hijja, Allah yabitulagira tubikole, naye n'agamba tilka hududullah, ate ne byatugaana n'abirambika n'ebibonerezo byabyo nabyo n'abirambika, nabyo tebikolebwa. Tilka hududullah, mwegendereze Katonda engeri gye yabalambikamu ne gye yabalambikira ebyo bye muteekeddwa okukola n'engeri gye yalambika bye muteekeddwa obutakola. Tilka hududullah wa man yataadda hududallahi faqad zalama nafsa. Naye bwe munaabanga temugoberedde kubeera nga muteeka mu nkola ebyo bye nabalagira okukola ne mubikola nga bwe mbalagidde, nga mutambulira ku njigiriza y'omubaka wange Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, bwe mutalekeeyo okukola bye nabalagira bye nabagaana okukola okusinziira ku kunnyonnyola kwange n'ensomesa y'omubaka wange Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, fakad zalama nafsa, mujja kuba mweryazaamaanyiza. Ojja kuba weeryazaamaanyiza bw'osaala n'osaala n'obugayaavu. Ojja kuba weeryazaamaanyiza bw'osaala ng'osaala mu budde bw'oba oyagadde, togoberera budde bw'osaaliramu swala zo. Ojja kuba weeryazaamaanyiza bw'osiiba n'otakuuma kusiibako. Ojja kuba weeryazaamaanyiza bw'onaasaddaaka naye n'otabeera na nniya nnungi ng'osaddaase. Ojja kuba weeryazaamaanyiza nga Allah akugabiridde n'obeera ng'oli mufumbo, olina omukyala naye ate n'otamuyisa bulungi, oba olina omwami n'otamuyisa bulungi. Ojja kuba weeryazaamaanyiza Allah ng'akuwadde ezzadde naye n'otafaayo ezzadde lyeryo ligenda kuwangaala na mpisa zifaanana zitya. Ojja kuba weeryazaamaanyiza nga Allah akuwadde obukulembeze bwo n'otabukozesa bulungi. Ojja kuba weeryazaamaanyiza Allah ng'akuwadde sente ze n'otazikozesa bulungi. Ojja kuba weeryazaamaanyiza Allah ng'akuwadde entegeera naye gwe ng'okola nnyo okuggyawo okutegeeraako, kubanga olumu okutegeeraako ffe tukukozesa bukyamu. Omuntu n'akozesa ebitamiiza aggyewo okutegeera kwe, abeere mu state eri awo nga naye nnyini tamanyibwa waali. Ojja kuba weeryazaamaanyiza fakad zalama nafsa. Abaddu b'Allah tabaraka wa taala ab'ekitiibwa, Allah ayogera ku bulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu obutweyagaza, n'agamba ng'awa ekifaananyi eky'omwana Adamu, wadakhala jannatahu wa huwa zalimun linafsihi, ti omwana Adamu awangaalira mu dduniya ng'agiraba nga jjana, asula bulungi, alya bulungi, tagambibwako. Ye lwaki abantu balina akajanja? Ye ssente be baazimukolera? Ye omukyala be bamuwasisiza? Ye abaana waliwo yabamuzaalira abo abamugambako? Alaba ali mu jjana, tagambibwako, tafuna kimusomesa, kimubuulirira. Wadakhala jannata wa huwa zalimun linafsihi, naye ebyo byonna bye yeebuuza n'engeri gy'ayagala okuwangaalamu, ayagala akozesa sente ze nga bw'ayagala, ayagala akola atya, ayagala. Wa huwa zalimun linafsihi, naye ate nga bambi tamanyi nti ali mu kweryazaamaanya ye kennyini. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo ku ebyo by'aba atuwadde ebitwesiimisa bye tweyagaliramu, ate tuleme kweryazaamaanya awamu n'okuba nga tubirina. Bwe tuba nga tubifunye tubeere nga tugenderera nnyo Katonda olw'obutamusomya,
mu mbeera y'okweyazaamaanya n'obutamanya bigendererwa. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala ayogera mu Qur'ani n'agamba abantu ba Musa alayhi salatu wassalamu bakwata ennyana akate ne bakafuula Katonda. Musa alayhi salatu wassalamu n'abagamba wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, yi bannange mmwe abantu bange Katonda be yasindika munnyonnyole mbatereeze biki bye muteekedde okukola. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, mweryazaamaanyiza bittikhadhikum al-ijl, oluvannyuma lw'okukwata ente mwe ne musinza ente ne muva ku bino ebigambo bye mbanyonnyola. Abaffe ebyokulabirako ebingi byonna ebibalaga okubeerawo kw'obwakatonda byonna ne mutabitunuulira, naye ne mulondayo ekyo ekisinga okubeera ekya wansi ne mukifuula katonda wammwe. Mulowooza okubeerawo kwange ne mutatwala ebyo bye mbabuuliridde, temweryazaamaanyiza? Mweryazaamaanyiza. Oba weryazaamaanyiza nnyo ng'okyayina mukaddewo asobola okukubuulira mu mutima omulungi n'otamweyambisa? Oba weryazaamaanyiza ng'olina omusomesa wo asobola okukusomesa ebyo bye weetaaga okufuna ebigendererwa byo n'otamukozesa? Oba weryazaamaanyiza okubeerawo kw'emizikiti gino, ennyumba za Allah tabaraka wa taala zasinga okwagala n'otazeeyambisa kubeera nga zikuluŋŋamya? Obeera weryazaamaanyiza ng'okyayina baganda bo be wandibadde okolagana nabo, naye ate n'osalawo okubeera mu ntalo wakati wo nabo ebbanga lyonna? Oba weryazaamaanyiza okwetwala nti tolina bwetaavu eri muntu yenna ne weesamba emikwano, buli mukwano gwolina n'omulaba ng'oyo talina makulu gy'oli mu bulamu bwo? Oba weryazaamaanyiza? Baddu ba Allah tabaraka wa taala, kituufu era tukikakasiza ddala mu bulamu bwaffe bwe tuwangaala ewaka ku mirimu, Allah subhanahu wa taala akusaasidde, olinawo omulimu gw'otandise era gw'okola, naye ate n'olyazaamaanya mu mulimu ogwo n'otagutuukiriza, awamu n'abantu abatambula n'empapula zaabwe ebbanga lyonna nga banoonya mirimu. Bwe Allah subhanahu wa taala n'akuwa omulimu ate n'oguzannyiramu n'otatuukiriza by'oteekeddwa okukola mu mulimu gwo, obeera weryazaamaanyiza. Era gwe wobeeranga olina ekikutuuseeko, Allah subhanahu wa taala yayogera n'agamba Musa alayhi salatu wassalam, ya Musa idha asabaka musibatan wa anta lasta ala wudhu'in fala talumanna illa nafsak. Musa, singa ensonga yonna oba obuzibu bwonna bukutuukako nga tolina wuzu n'ofuna ekizibu kyonna, teweenenya weenenye ggwe wekka. Kitegeeza nti omuntu buli we yeeyazaamaanya talina kubanga anenya omuntu yenna, kubanga okweryazaamaanya kwe kwe kuba kumutuusizza ku ekyo ky'aliko. Fala talumanna illa nafsak. Omwana asoma n'obeera ku ssomero n'otasoma n'otakozesa mukisa ago, fala talumanna illa nafsak, tonenya muntu yenna okujjako gwe, kuba weeryazaamaanyiza wekka. Olina omukyala akugumiikiriza mu mbeera zonna, ennyangu n'entono, enkya bw'agenda nga tokoze buvunaanyizibwa bwo, fala talumanna illa nafsak. Ng'olina omwami agezaako okulabirira, akukolera buli kalungi k'aba asobodde mu mbeera yonna gy'aba asobodde, ekya n'akugamba nti munnange kirabika tukyasobola kuwangaala ffenna, fala talumanna illa nafsak, gw'obeera weeryazaamaanyiza. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزي وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم.
الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abaluganda ab'ekitiibwa, nga tumaliza khutuba ey'olwaleero, tumanye nti ebyo byonna byonna ebitunyiga n'ebitunakuwaza oba oliawo gwe ebikunakuwaza webitandikira oba webikoma ate waliwo omulala nga ye waatandikira. Leka kunakuwala kuggwaayo olemererwe n'okukola by'oteekedde okukola gw'olowooze nti gwe wekka ali mu nnaku. Olumu onakuwalanga n'omulimu oguyina, naye ng'ate waliwo anakuwalanga n'omulimu taguyina. Abaffe mwenkanankana. Onakuwalanga oli obufumbo obuyina, ne wabeerawo anakuwalanga n'obufumbo tabuyina, mwenkanankana. Onakuwalanga Allah alina bingi byakuyigiriza era w'osobola okutandikira okugonjoola ebizibu byo. Abaffe olina obuyigirize bwe bumu ne munno. Onakuwalanga olina emikwano mingi nnyo, naye waliwo anakuwala ng'atunula talinayo na mukwano gwe gwatunulako. Onakuwalanga olina mukaddewo weekanakana n'oyo atamulina. Onakuwalanga olina baganda bo weekanakana n'abo abatabalina. Onakuwalanga olina eddiini, ng'omanyi Katonda, ng'omanyi okusaba. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tetweryazaamaanya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wama arsalna min rasulin illa liyutaa. Tetulina mubaka yenna gwe twasindika okujjako abeere ng'agonderwa, bamugondere. Allah n'agamba nti walau annahum idh zalamu anfusahum, naye abaddu bange ebiseera bimu ebabeeranga balyazaamaanyizza obanga balina be balyazaamaanyizza, jaauka bajjeewo gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, fastaghfaru llaha, ne basaba Katonda okubasonyiwa, wastaghfara lahum rasul, ne nabbi yennyini naye n'abasabirako, lawajadu llaha tawwaban rahima. Ebyo bwe babigatta byombi basanga Allah subhanahu wa ta'ala nga musonyi ate nga musaasizi. Baddu ba Katonda abalungi, tweveemu obugayaavu n'okweryazaamaanya nga tuyitira mu mbeera ez'enjawulo. Tuyinza okuba olumu tukikola n'oba nga tosaala ne weegayaalirira naye ng'oli mulamu. Tuyina munnaffe twasoma naye ng'awangalira mu UK, yanyumya ekyafaayo n'agamba bakadde be baamutwala e Pakistan asome. Bw'atuuka okusoma n'alaba nga baamubonyaabonya nnyo, bw'addayo ewaabwe n'abaawukanako n'agamba mwe mwantwala kubonaabona. Emyaka nga3 katali mu bakadde be, ali mu bibi akola by'ayagala. Owayitawo ekiseera abamu ku baddu ba Katonda abalungi baba batambulatambula basomesa abantu ku byalo, n'atuulako mu lukuŋŋaana olumu, ebigambo by'abamanyi abo abaali basomesa ku kyalo ne bimukwatako nnyo, ne yeekuba mu mutima n'agamba kanzire ewaka neetondere ne bakadde bange nzireyo ntebenkere. Oluvannyuma lw'emyaka 3 n'adda ewaka. Wadde ewaka n'awangalirawo n'abeerawo bulungi, n'atuuka ekiseera n'agamba mukadde we maama we mbadde nsaba tutambule tugende tukoleko umra tulambule wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'atuuka e Madiina aba atambula agenda okusisinkana okutolera ku wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalaamu, omubiri gwonna gwonna ne gusanyalala, teyaddamu kutambula. N'atya nnyo kuba yali tasobola kweyongerayo kuyingira muzikiti, n'addayo mu woteeri ng'akaaba amaziga mangi, n'agamba nze okulemererwa n'ensanyalala n'esituuka wali wa kitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wateekeddwa okubeerawo ekikyamu. N'agenda ewa maama we n'amwetondera, n'amugamba mukadde wange nkusaba onsonyiwe bwe mba nina ekikyamu kyonna kye nnakukola
naye ntuusa ogenda okutolera wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzenna nensanyira omubiri siseemu kusobola kutambula kugenda mu maaso. Mukadde we n'amusonyiwa, naye nga tannaba kwetondera mukadde we yagezaako omulundi ogwokubiri n'agenda n'atuuka okutolera wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu, naye abasirikale nga bamugoba bugobi, muveewo wano muveewo wano, kuba tebakukkiriza kuyimirirawo kiseera kiwanvu. Kati bwe yamanya n'alyoka agenda yetondere maama we. Bamala okumwetondera n'akomawo anyumya ekyafaayo nti yatuuka mu maaso ga kabuli ya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atolera owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamba nti abasirikale babagoba ne babagoba naye ye nga tebamukwatako. N'asoma byonna by'ayagala, n'alongojja byonna by'ayagala mu maaso g'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'amala n'addayo mu woteeri nga musanyufu, n'amanya nti maama we amusonyiye n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amusonyiye, kubanga owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhti Allah fi sakhti alwalidain, nti okusiima kwa Katonda kuva ku kusiima kwa bakadde bo. Bakadde bo olumu we basiima ne Allah subhanahu wa ta'ala nga asiima. Allah bw'aba takusiimye ku lw'enneeyisaazo osuubira owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayinza okusiima ne nabbi sallallahu alaihi wasallam akuzira okutuusa bodda mu nteeko, n'olema kubeera nga Firawuna, ettaka bwe lyamuzira n'amazzi ne gamuzira, kubanga yeeryazaamaanya ne yeeteeka mu ttuluba eryo lye yali tasaanidde kubeera. Abaddu ba Katonda abalungi, mbasaba tuddemu tulivayizinge obulamu bwaffe bwe tubuwangaaza, tulabe oba ddala ddala embeera gye tuwangaaliramu gye tuteekedde olumu okuwangaaliramu, naye oba olyawo tuyinza okuba olumu tweryazaamaanya ne tutamanya kiki ekyo ekitukendeerako ate kye tujja okumanya ku ssaawa envannyuma ng'oba olyawo obudde tebukyasoboka kubeera ng'omuntu abaako kyakola. Ibadullah, ayuha almu'minuuna billah, zayyinu bawatinakum bilhuduri ma'a Allah وخصوصا في الصلوات وعند تلاوة القرآن وعند استماع الخطب وفي فعل الطاعات، فما زينة قلب العبد إلا بحضوره مع الإله السيد الركيب جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وأكثروا الصلاة والسلام على المصطفى خير الأنام، فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه من الصلاة والسلام. وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها المؤمنين من عباده، فقال مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك المختار سيدنا محمد الذكار الشكار الصبار التالي لآياتك عناء الليل وأطراف النهار، وعلى خليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار مؤازره حالي السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب ناشر العدل بأنوار السنة والكتاب المنيب الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى منفك الأموال ابتغاء منة المنان من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه ليث ابن غالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهرة، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل البيت الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أهد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح شؤوننا بما أصلحت به شؤون الصالحين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا